mu mawulire agava mu ggwanga erya Tanzania ewali olukuŋŋaana oba summit etuuliddwamu abamu ku makungu okuva mu mawanga ag'enjawulo olwaleero wetwogerera byongedde okuba nga byonooneka era obunkenke bwongedde okuba nga bweyongera oluvannyuma lw'okuba nti summit eno omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo amaze okuba nga abategeeza tagenda kusobola kubibeeramu oluvannyuma lw'okuba nti embeera ya bunkenke mu ggwanga lye erya Democratic Republic of Congo. Bangi balowooza nti omusajja ono ekimuganya okujja mu summit eno waliwo olukwe bawandibaawo olukwe olugendereramu okwagala okubaako ekikyamu kye bamukola mbu abakulembeze ba East Africa, East and Central n'amawanga amalala agali mu lutuula luno mbu abamu ku bo tabeesiga wabula ne pulezidenti w'eggwanga erya South Africa amanyiddwa nga Cyril Ramaphosa taliiyo era olutuula luno talutuddeemu naye jjukira olutuula luno lwatandise eggulo lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 7 lugenda mu maaso ne wetwogerera essaawa eno yennyini mu ggwanga erya Tanzania era nga pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania Samia Suluhu y'omu ku bantu abakungu abakubirizza olutuula luno kyokka nga pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo eryogerwako era ng'eggwanga wetwogerera ekibuga Goma kikyali mu mikono egy'abayigera ba M23 newankubadde nga amawulire agavaayo gali controversial mukko wetwogerera nga pulezidenti abagambye sigenda kusobola wabula abasindikidde omu ku bakungu abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abeere nga abeerayo wetwogerera mu lutuula luno olunaku olwokubiri nga lubadde lwagenda mu maaso olunaku olwajjo n'olunaku olwaleero kakati olwajjo batudde owa Congo teyazze owa South Africa teyazze olwaleero batudde owa Congo tazze owa South Africa tazze wuliriza abaliwo bokka mu lutuula luno wetwogerera mu ggwanga erya Tanzania pulezidenti w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni gyali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto gyali pulezidenti w'eggwanga erya Zimbabwe amanyiddwa nga Emmerson Mnangagwa gyali pulezidenti w'eggwanga erya Somalia amanyiddwa nga Hassan Sheikh Mohamud gyali pulezidenti w'eggwanga erya Zambia amanyiddwa nga Hakainde Hichilema gyali wetwogerera mu ggwanga erya Tanzania pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa naye mu lutuula mwali wetwogerera olukyagenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania wabula bibaweddeko nnyo oluvannyuma lw'okulaba nti pulezidenti Felix Tshisekedi Tshilombo tasobodde kubanga abeerawo pulezidenti w'eggwanga erya South Africa amanyiddwa nga Cyril Ramaphosa tasobodde kubeera nga naye abeerawo kakati wuliriza okusinziira ku sources batugamba nti kino ekyaba pulezidenti bano ababiri obutalinnya mu lutuula luno kireeseewo obunkenge kireeseewo ebibuuzo nga beebuuza nti ddala omukulu ono takyatwesiga era ebigenda mu maaso takyayagala kumanya oluvannyuma lw'okuba nti yabateerawo embeereraga nti tabeesiga okusinziira ku sources ez'enjawulo ze tujjako amawulire nga batugamba nti waliwo olutuula olwatuula mu mawanga oba entuula ezizze zituula mu mawanga ag'enjawulo nti era abakulembeze bano ababiri President Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya Tanzania erya Democratic Republic of Congo ne President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda kigambibwa nti bano tebalima kambugu era kibakaluubirira okubeera nga batuula mu summit ezaawamu babeere ng'ono abeerayo ate n'oli abeereyo ebiseera ebisinga bazze tebazituulamu kakati olwaleero Paul Kagame gyali Felix Tshisekedi taliiyo wabula nga kigambibwa oba kirowoozebwa waliwo summit eyatuuzibwa mu ggwanga erya Angola mu kibuga Luanda eyo gye bayita Luanda process President Paul Kagame teyajja Felix Tshisekedi teyajja kakati nga batugamba nti oluvannyuma lw'otuulo olwo baali basuubira naddala Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya Tanzania yali asuubira nti olutuulo olwali mu ggwanga erya Angola twali tusuubira okufuna kye tuyita immediate ceasefire era withdraw ey'amagye g'eggwanga erya Rwanda ebeere ng'egenda mu maaso amagye gaabwe gagibweyo kyokka nga yagamba ne wetwogerera amagye g'eggwanga erya Rwanda gakyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri temusuubira nze Felix Tshisekedi okujja okutuula mu summit eyo era sisobola kwesiga bantu bali mu summit eno kubanga wandibaawo era embeera y'okulaba nga tewali kyamakulu kigenda kubanga kivaayo nakugambye embeera ebindabinda waliwo amawulire ge nakuwadde omanyize saagala kujja kwennyonnyolako abamu ne bagamba otuwadde propaganda nkuwa source amawulire gano genkuwa ojja kgenda ku mukutu gw'amawulire baguyita MSN ojja kufuna ebisingawo ku mawulire gano kati gwe obanga okontana obanga toli mu mativu nekyo kye tukuwadde ku mukutu guno tukuwa source nogenda maaso n'okubanga ate naawe weefunira ebisingakoko awo era ntera nnyo bagamba togoberera bugoberezi towuliriza buwuliriza wabula genda maaso n'okukola okunoonyereza okutonotono okujja mu ntegeerayo ne mu ndowoozayo oba oliawo naawe oyongere ku ekyo ekitono kye tuba tukuwadde kubanga ffe tukuwa ekyo ekiri brief naawe n'oba nga weeyongerayo n'okukola okunoonyereza y'ensonga lwaki tukuleetera sosi y'amawulire gwe tugajje ate nga era
kwetugajja. Kakati uliza bwe batugamba oluvannyuma lw'okuba nti summit eno egenda maaso. Batugamba Felix Tshisekedi has delegated his Prime Minister Judith Suminwa to represent Kinshasa on the ground. Felix Tshisekedi akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo tasobodde kubeera ng'abeera mu summit eno, wabula abasindikidde Prime Minister we ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abeere ng'amukiikirira, era mu kumukiikirira bwe twogerera nga ye yatuuse dda gy'ali mu ggwanga erya Tanzania. Summit eno gy'eri mu kubanga ate taking a place. Wano batugambye Prime Minister bamuyita Judith Suminwa gwasindise. South African President Cyril Ramaphosa is also absent, though his Foreign Minister Ronald Lamola is attending, with a report suggesting Ramaphosa may be on route. Nti President w'eggwanga lya South Africa asindise omukungu avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya South Africa amanyiddwa nga Ronald Lamola amusindisira we twogerera mu summit gy'ali, wabula waliwo okuteebereza oba waliwo reports eziraga nti ye Cyril Ramaphosa yandibanga naye ali mu kkubo agenda kubanga ajja. Felix Tshisekedi's decision to stay away physically from the joint summit is notable, given that it is the third time he has chosen virtual participation in a key regional dialogue about his country's security crisis. Omukulu w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi nti okusalawo obutajja mu lutuula luno kitegeerekeka era kiyinza okuba nga kivudde ku ntuula ez'emirundi emingi yazze nga asuggestinga baba akutuula tutuule mu ntuula eri vakyo buli omu asinzire gy'ali tubeere nga tuteesa ebigenda mu maaso kuba kati ensi yatambula dda, ekyo nakyo tukisobola. Era wano wandibaawo embeera ey'okulowooza kyoba yeeraliikiridde butwa oba yeeraliikiridde bunkenkeki, naye nga ye bw'atyo bwasazeewo n'abategeeza bwe tuba nga tugenda tutuula mu ntuula ya vakyo nja kubeerako. Era kigambibwa nti olutuula luli mu kugenda maaso mu ggwanga erya Tanzania, wabula Felix Tshisekedi ali mu ggwanga lye erya Democratic Republic of Congo abirengerera ku mitimbagano, abirengerera mu nkola ya vakyo, naye nga embeera yonna nga bw'enajja tujja kuba tugikutuusaako. Olutuula luno lulimu amawanga ga East Africa, lulimu amawanga agava mu mukago ogwa Sadaka. Kati gwampuliriza njagala kubanga nkutegeeza amawanga agava mu mikago gino ebiri ge gatudde mu lutuula luno. Emaaso awo mu mawulire agaddako oba mu updates eziddako nja kuleetera Sadaka ne East African Community EAC ne South African Development Community oba Sadaka kiki ekibaawula, wabula bano bonna batudde mu lutuula luno olugaanye oba Felix Tshisekedi lwagaanye okubanga atuulamu. Ze updates zenjagadde okubanga nkuwa ku mawulire agava saidi eyo ku lutuula olugenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania, wabula tukyagenda mu maaso n'okubanga tulwetegereza byonna ebigenda okubanga bivaayo. Weekumire ku mikutu gino. Tuli ku Facebook Red Zone TV, tuli ku TikTok Red Zone TV, tuli ku YouTube Red Zone TV. Goberera emikutu gyaffe tubeere nga ate byonna tubikutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.